Nga tukuza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna, tukuleetedde omuwala omuzannyi w'ebikonde atunze Uganda mu nsi yonna mu muzannyo guno. Ono ye Catherine Nanziri, omukyala yekka omukubi w'ebikonde yakiikirirako Uganda mu mpaka za Olympics nga yalina n'omusipi gwa Africa ogwa ABU East and Central Bantamweight title. Ebikonde bimanyiddwa nnyo ng'omuzannyo oguzannyibwa abasajja era bannayuganda abawerako okuli Justin Juuko, John the Beast Mugabi, Leo Rabogo beekoledde amannya nga bayita mu muzannyo guno. Wabula emyaka bwe gigenze giyita, abakyala batandise okuzannya omuzannyo guno wadde ng'abalala bakyabatiisa okuguzannya. Omu ku bamize ensanafu n'azannya omuzannyo guno ye Catherine Nanziri. Ono nga ye mukyala yekka azannya omuzannyo guno eyakiikirira Uganda mu mpaka za Olympics bukya bannayuganda batandika okuzeetabamu mu mwaka gwa 1956. Catherine Nanziri agamba yakulira mu maka ga bannabyamizannyo nga yasooka kubeera muddusi, wabula oluvannyuma ne yeezuula okutandika okuzannya ebikonde. Naguyingiranga omuzannyo nti nsaaga busaazi, njagala kunyumirwa oba kumalako obudde nga wenva mu class nina ekintwaliriza obudde, naye ngenda okulaba nga ntandise ate okuluubirira ebirooto ebyenjawulo nti mu kusooka nayagalanga nnyo naye nfuna certificate yokka kimmala. Naye mu kufuna certificate eyo nagamba nina okweyongerayo nenfuna omudaali. We nafuna omudaali ngenda olaba nedda tekigwana. Omukisa we gwajjira awo nenkubagana era nga nateekamu amaanyi mangi nnyo nendabika nti nno nkwalifyinga ogenda mu mpaka za Olympics. Wadde nga Nanziri azannya omuzannyo guno, twagadde okumanya wajjajja obuvumu okuzannya ebikonde. Ono agamba mu kugutandika yali talina gwe yeegomba mu muzannyo guno, wabula we lutuukidde olwaleero nga musanyufu olw'okuba ekyokulabirako eri bamusaayi muto abeegomba okubeera nga ye. Ekisinga okunsindikiza nti ate nange nafuuka ekyegombebwa nti eri abaana abato bonna bonna bagamba njagala beera nga Nanziri, njagala faanana nga Nanziri. N'ewaka wennyini wembeera bato bange era buli omu agamba tuyigirize ki kyokola naffe twagala kola ki. Abamu bannayimba namu nga bagamba basobola okunkuba. Nanziri yakiikirira Uganda mu mpaka za Olympics ezalina okubeerayo mu mwaka gwa 2020 mu kibuga Tokyo, Japan, wabula ne zongezebwayo olw'ekirwadde ekya COVID-19 okutuuka mu mwaka gwa 2021. Ono yakiika n'abakubi b'ebikonde abalala okuli Shadil Musa Bwogi ne David Semuju, wadde nga yakuba Omujapani Sukumi na Miki ku mutendero ogusooka. Nanziri agamba obumanyirivu bwe yafuna mu mpaka zino bumuyambyeko nnyo okutuuka ku ddala lyaliko. Era nanyumirwa nnyo ne first fight yange yali mu Olympics, nali proud of it lwansonga yawoleetawo performance ey'enjawulo. Teri yali ansuubira nakukola ebyo okutwaliza nga ewagambye nti bebogerako mu nkuubo. Abasinga bali bamanyi Nanziri kagenze bagenda mukubira mu raundi esooka. Naye namalako raundi zonna era nga fight eyo yali nnungi nnyo. Catherine Nanziri ow'emyaka 23 bwe yava mu mpaka za Olympics yatandikirawo okuzannya ebikonde eby'ensimbi wansi wa kampuni eya A&B Promotions. Olwana lwe olw'ebikonde olwasooka yali attunka n'Omutanzania Husna Zamba era ye yawangula nga lwategekebwa ku MTN Arena e Lugogo. Ono yeeyita Silent Beast yakawangula emisipi ebiri okuli ogwa National Bantamweight title n'ogwa ABU East and Central Bantamweight title. Guno nga yaguwangula oluvannyuma lw'okukuba munnansi wa Kenya Nicole Acheng. Iyo fight yali nnungi nnyo kuba nti nno mpangula omusipi ogwo gwa Eastern Central gwa regional nti champ essanyu lirabika nti nno lyerimu ku ddaala erigenda okuntwala ku musipi gyansi yonna kasita na qualifying okuba nti nno nsoboleza nnyo gwa Africa era nga nsobola ofuna ne WBC ya Africa. Sawa zinene kyalina omumanya olwo olugendo luntusiza gye sisobola kutuuka. Newankubadde Nanziri omuzannyo guno agwenyumirizaamu, wabula ebimusoomooza tebibulamu era atubuulidde ebimu ku byo okulina abamwogerera nti tajja kufumbirwa. Nga bw'omanyi nti obuwanga bwaffe bulaga nti omwana omuwala olina obbeera nti ofumbirwa oba ofuna omuntu akwagala. Kati ebimu ku bikusomeza bakenfuna kiri nti nkuba bubuka oba abalenzi bonna oba abaami bonna abansanga bagamba naye ddala gwani ali kuwasa wamu ne mukusookera ddala taata wange yaŋŋamba nti nno naye gwe ngalaba sikaali weddala muzannyiramu naŋŋamba kiki Nanziri kyaki kutwala muzannyo guno ogw'ebikonde. Lwali lumu ne mugamba bankubye ne banzigyamu amannyo, yayomba nnyo naŋŋamba sagala kuddamu kulabamu naye ne ŋŋamba nedda. nasigala mbizanya mu nkukutu. Catherine Nanziri asobodde okusikiriza abawala abawerako okutandika okuzanya ebikonde
okuli ne Shamimu Nabukenya. Nabukenya agamba ayigidde ebintu bingi ku Nanziri ebimuyambyeko okukulaakulanya ekitone kye. Mbadde sinnabazannyayo fight yonna nzannya mu gwakuna naye era balina kunsubiramu kuwangula kuba obalaba bentraininga nabo Kathe Mugerwa bonna bakubi naye mba nnina kuba. Olunaku lw'abakyala lukwatibwa buli ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu buli mwaka era Catherine Nanziri y'omu ku bakyala abagwanidde okujaguza olunaku luno olw'obuteetiririra ne yeenyigira mu muzannyo ogubalibwa ennyo okuba ogw'abasajja. Nanziri agamba olunaku luno lutegeeza kinene nnyo eri abakyala era lusaanidde okujaguzibwa. Ffe abakyala tuli munyenye y'amaanyi eri ensi eno kuba singa siffe kuyimirira oba siffe kubeera ku nsi singa tetufuna bantu banjawulo oba bantu bamanyikiddwa era nga abakyala mwenna gye muli kye mbasaba tubeere nti nno tunyiikira okubeera obumu ng'oggyeko okubeera obumu tubeere nti nno twagala okumanya ebisingawo. Abantu nga Nanziri bakoze kinene okwongera okusikiriza abaana abawala okwenyigira mu byemizannyo wabula abalala okwongera okubyenyigiramu ebibiina by'ebyemizannyo birina okwongera okuteeka essira mu kutumbula ebitone byabwe.